ku bakulembera PLU. Ndagayo nga nyambadde t-shirt ya PLU. Papa waffe bamuyita MK kusekeredde. Yabage mugende mu NRM. Nze kisooka Museveni namwesonyiwa. Omuntu animbye emirundi 20 mbeera mukakafu ki ku mulundi ogwabiri mu ogumu. Ani yakyusa age limit? 2017 Mwami Museveni era babaka parliament. Kitaffe yatugamba nemu obusiru mwayonka buyonke. Lwaki abasajja ffe tufe nnyo? Lwaki abasajja ffe tufe nnyo? Lwaki abasajja be bagwa mu binaabiro ne bafa? Ekyo nakyo tulina okukinoonyerezaako. General Damulira wa Crime Intelligence ne magambo munoonyereze lwaki bannamwandu be bangi. Lwaki bannamwandu be bangi? Lwaki mu minaabiro abasajja be baseera ne bagwa ne bafa? Tekitegeeza nti twagala ne bamaama baffe oba basisters baffe oba bawala baffe naye tulina okukinoonyerezaako. Mwe abampuliza ku Radio 4 ne Radio 7 njagala mwenna mu scanning ebifo bye mulimu kaakati bye babazaalamu. Mulabe bannamwandu abalimu ne basemwandu. Chances ziri nti bannamwandu bali 8 out of 10 ate basemwandu bali 2. Bannamwandu bangi. Waliwo ekikolwa bakitaffe ne bava ku nsinga essaawa tennaba kutuuka kiki. So mwe abakulira intelligence mu Uganda munoonyereze lwaki basemwandu bangi. Lwaki bannamwandu batono. Lwaki abasajja be baseerera ne bafiira mu binaabiro. Lwaki abakazi bagamba nnyo nti bw'ofiira wano bondeseewa. Omukazi tabiriivinga mbu yasobola okufa. Agamba bw'ofiira wano bondeseewa. Linda ko waliwo muto wange yasesezza mukyala we ennaku ezo yamugamba muto wange ali below the age of 30 yamugamba nti bw'ofiira wano bondeseewa. Kwegamba mwe basenga abaffe bawala baffe bamaama ffe abasajja ffe tulina okufa. So bambega magambo Damulira mutubuulire kino kiva kuki? Yajabadde kunyumiza kikwatagana n'ekyo. Just a friend the other day yali ambuulira step mami we yamuga kakati olaba taatawo biki kati bw'afiira wano n'atuleka agenda tuleka atya wayita emyezi 5 omukyalo oyo mwennyini n'afa yafana kikutuko. Oh no, kibi nnyo. Kati you can imagine as if waliwo garanti nti omusajja yalina osooka okukola ki. Nendowooza Katonda ono mutuufu abakyala batendinga okutulera. Maama asobola okusula mu kakiyosiki n'akwata gomesi ye n'agibikka abaana be. Ndowooza Katonda akikola bw'atyo. Nze kyensuubira ku lwange. Bamaama batendinga nnyo okufa ku baana okusinga bataata. Njagala ombulireyo omukazi ayina abaana 40 ku nsi kuno gyali. 40 nga yabazaala. Nedda. Ne waliwo abasajja abalina abaana 12. Ba spam donors. Ye buli wasanze alekawo bulesi. Era mwe abampuliriza essaawa zino bw'oba oyina maama wo ng'akyali ku nsi mugulire kanyamaalye. Mugulire kawayini bw'ataba muddu wa Allah. Bw'aba ate mu katoliki muwe kantu kali kootegedde akalye. Mugulire ku Naire special wa club Pilsen. Abakatoliki baagala nnyo egyo emyenge ezo okitegeera. Bamaama bayita mu bintu bingi nnyo nnyo ebimu ne batabitubuulira. Let me give you this story. And it's a true story. Waliwo omwana omuwala yanoba ng'ekimunobya asanze condom mu nsawo ya bbaawe. Bbaawe yali agenze safari n'akomawo after 2 days. Kati omukyalo ono abaali mukwani parkinga ebintu bya bbaawe n'asangamu condoms 2. Kitegeezeemu eba yakoze kuba condoms usually zibeera 3. Omuwala n'atabuka omusajja n'akeera ogenda okukola. Omukazi n'asibamu ebibye. Omuwala n'asibamu ebibye n'addayo ewaabwe gye baamuzaala. Maama baali awo muwala we n'atuuka ne pick up y'ebintu n'amubuuza kiki. Nti maama nnobye. Sisobola. You can't believe what I found out. Nti kiki? Maama twenza kukkiza kye nalabye nti kiki? Nasanze condom mu nsawo ya bba wange nti bbawo yadde avaawa. Nti yabadde amaze ennaku 3 nga taliiwo. Nti ekisooka weebaze Katonda nti bw'aba ayenda ayambala condom. Ekyokubiri namugamba omanye emirundi gye nasanga taatawo ngali on the top of women. Nkyogere ntya mu Luganda. Bakitegedde. Omanye emirundi gye nakwata taatawo
n'omukyalo omulala nga beegasse bali mu kukikolwa n'amugamba return your car reversing emmotoka muddeyo n'amugamba baana mmwe bwe muli manya kye twayitamu ne bazadde bammwe mujja tu respecting be bamaama baatukuza abo omusajja omuganda wano oba omuvandimu omutuufu yasobolanga okuba n'ennyumba ng'alinamu abakazi bana ennyumba emu ng'ate temuli siiringi yes nga temuli siiringi alinamu abakazi bana siiringi yeetaagisa owulidde emanyezi ezo mboozi oyagala kaakati ekirala mu Buganda wano nga gwe kkungu oyinza okujja n'onkyalira e Masaka ng'okkuwa enkoko kusiibula n'enkuwa omukazi n'oddayo ebulemeezi nengenda n'enkoko yange n'ogamba omukyala wo gwe walekawo kaddulubaale yalira munno ndese abo bamaama baatukuza si bano ba whatsapp I love you darling no those are the mothers that raised us yamugamba omanye emirundi gye nasanga taatawo nga yeegase n'abakazi live n'amugamba singa saagumiikiriza saali bakuziza temwalisomye okitegedde singa saagumiikiriza temwalikuze temwalisomye omuwala n'akyusa pikaapu n'addayo nga kyamugamba ddayo mangu nga bbawo tannaba kudda waka kubanga oluusi yanoonya dde ekikunobya bw'anaakusanga nga wanobye ng'aleeta omulala akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi pasita Bugingo yakutumidde mundabire nabadde naye yakutumidde nagamba nambuuza ndoku kaddi ne mugamba ebira tujja kubyogerako naye ekyokulokoka Bugingo mwagala nnyo nga gye nkomeza mukwano gwange nnyo njagala Bugingo nga gye nkomeza naye ekigambo ekyokulokoka nze obulokole bwange buli mu mutima si bwakwatula ng'akubuuza nti ate abaana genda n'abaana bo wansanga n'abaana awe gwera nti you create a contradiction omukazi bw'agamba nti anobye naawe gamba nange nnobye bwe muba n'abaana jjaga nti ate abaana baffe si gwe wajja nabo wansanga n'abaana awe nga naye agamba nange najja sirina baana watya ate yajja n'abaana baava mu lubuto lwani okitegeera ojja kubatuuka lubiza kiringanga mirundi ne bana twafiirwa mirundi oyo mirundi yagamba mbu bw'ozaala ng'omwana ebweru timing ekiro saawa nga 8 weefuule bunno ologootana ogambe abaana b'ebweru mutabaleeta ne bano nja kubatta mukati omukazi bw'awulira ng'ologootanaga munnange oba ebweru waliyo abaana baleete kubanga ye kyabalwanirira ababe baleke kukola ki kufa ne ebintu by'obufumbo mukisa naye nze kino kigamba nnyo abantu bw'oba olina mukyala ng'omwagala nnyo honestly nga mulinawo bye mukoze sooka okebeza abaana bano bakebere bakonfaming nti babo kasita oba confaming property ze mulina ziteeke mu bantu abo basatu gwe maama w'abaana n'abaana why kubanga omuntu yekka asobola okulwanira interest z'abaana bo ng'ovudde mu nsi muno asooka maama mukyalawo owookubiri maama wo okitegedde si baganda bo ekyo nze kyempagira nga gashumba bw'oba olina alla ebintu byakuwadde biteeke mu mannya go n'abaana n'omukyala naye ng'abaana omaze bakola ki bakakasa kubanga kiri ku lekodi wano abasajja abalinamu ku ssente naafa ne tukizuula nti ate abaana waliwo ambuuza lwaki si maama fast maama wo bw'omala okuva ku nsi baganda bo basobola omumanipulatinga bamami baffe bali easily convinced okitegeera so nekya maama wange tasobola kuprotectinga interest z'abaana bange kusinga maama waabwe tekisoboka kantino kankikubulye omanyi nti omukazi asobola okwetunda ku sipiiki awo ng'aweerera abaana makerere bangi bamanyiddwa emirimu bagita neeko wali omuganda wange kabandana owa PLU abayita banneeko neekolera gyange waliwo sisitawo asobola okwetunda aweerera abaana bo tekisoboka tekiriyo ate mwe abasajja mbagamba mwe mukole bino ebintu abaana mubakuze nga balina empisa mubatwale in the best schools ever be bali
be batalifuuka kye mwagala gwoligamba nti nze ogwange nagukola ki nagukola okay kyekyo so ono yabadde ngambe akakkane bintu abiteeke mu manya g'omukyala mu basatu tokikolanga omuntu akyasinza obusiru ku nsi kuno obusiru obuyonke obusiru obuzaale ye musajja ateeka ebintu manya g'omukazi omuntu akyasinza obusiru ng'obusiru yayonka buyonke yayinza okuteeka properties ze mu manya g'omukazi abamwagala love kankusese bw'ogendanga ne love ogendanga n'obwongo obwo togenda na mutima gwokka both genda n'omutima kwe kwagala n'obwongo tokolanga ekintu kyonna ng'oli mu love oba ng'oli mu busungu obungi oyinza okiriguleetinga lwaki olowooza kya busiru okola si gumu si ebiri si basatu si bana mikwano gyange bemmanyi abaali bakikozeeko n'ateeka ebyapa manya g'omukyala n'afuna misunderstanding nga toyinza birivasinga kankube omugago sijja kumwogera yalina ebizibu bya ssente nga banka zaagala kukwatakinga bintu ebimu ne Uganda Revenue Authority nyakyuse n'agamba mukyala wo manyi na challenges baagala kukwatakinga maali yange kankyuse ebintu bino mbiteeke mu manya go kati nabeera ne challenges zase n'agamba naye omanyi katundeko property emu sasula amabanja gonna n'agamba omukazi you know I've taken a decision kino ekizimbe njala kukitunda sasula amabanja gonna mbe n'emirembe omukazi n'amugamba bino bintu by'abaana si bibyo by'abaana si bibyo naye ng'omusajja ebimenyeka n'abikola okitegedde nze nyina abantu abali e Japan abali e Canada abaliwo n'apakasa ng'ali eyo musiru omusajja ng'ebintu abiteeka mu mannya g'omukazi mwe abali ebweru bw'oba opakasa n'owezaawo akasente komawe Uganda ekintu bakiteeke mu mannya go kati singa oyo gobadde oyogera ku Mwami Gashumba yali yakiteeka nga bw'oyogedde mu mannya g'omukyala naye n'abaana baali mukkiriza okutunda yes abaana bategeera challenges kitaabwe zaayitamu okitegeera nekyo osobola n'okugenda mu kooti n'owaaba nekino omuntu kasita omuntu oteeka ekintu mu mannya ge kiwedde tokyakinako nze nkigamba nnyo abasajja towanga omukazi ekintu ky'oyagala omukazi muwe ekintu nga ne bwe muwa ekyanze tekikuluma katulaki oyagala ateekebwe the three should be on the titles but she's the mother of my children enkera bwagangenze linda kate bwagenda nabyo kampani gye bayita Gashumba family erimu ba shareholders basatu abali principal Frank Gashumba mukyala we n'abaana you get it neze Gashumba nga nkwata property nga ngiteeka manya g'omukazi nga bw'obusiru bwa kikaaki kitanga ne gyali azuukuka ku olwo tekiriyo mukazi mwagala nnyo I love her so much she's amazing naye sisobola bw'aba ngamba nti tali sekiwa nange tubiteeke mu mannya g'abantu bameka basatu bwe ndiba nvudde ku nsi kuno ye ne yeetaba n'ebyana ne biri emaali yange ne bigimalawo ogwo gwabwe ate n'ekira nze kungu nze ku nsi kuno ndivinga ng'agenda okufa enkya ate ne ndivinga ng'agenda okumala emyaka 8 nze ndi obulamu nze wensanga akanyama akokya akalungi ako nkagula ka wine bwe mansobodde n'enkanywa nze nsula bulungi nsula musuuka 7 thread za white esuuka Barack Obama mwasula nange mwensula okitegeera ndo perfume ze baalagira ontegeera sente Katonda yampa zaati obere bulungi Gashumba mbeera ntya nga nyina sente n'ezijanjabirwa kalwaliyoko ku kyalo badokita 6 balina okuggwayo bankebere ki ekitawanya Gashumba yes there is a reason lwaki Katonda sente yazimpa kuzeeyagaliramu obeera otya n'ebizimbe 8 mu Kampala ng'olya mmere abatembeeyi gye batembeya olina ebizimbe 8 n'osanga omuntu alina ebizimbe 8 naye nga buno obwana obusala enjala obutembeya bwe busala enjala ze kati Katonda sente yampa zaaki you get it Katonda akuwa sente olivinga obulamu obulungi kyova olaba abasajja abakopi mu Uganda bwe bafa abaana baabwe bali emaali yaabwe ng'abawendule omusajja oyina ebizimbe 8 oyambala bino ebigatto biniigi n'ebiwunya olusu n'oyambala bino ebisuuti ebimasamasa nga ambulance you get it nzeera mbyewuunya n'olaba omugagga avuga landikuruza omuloodi landikuruza ze batemeramu ebisagazi ekata n'Abu Dhabi taba mugagga oyo taba yo fake master kabaliga kankubuulire omuloodi
omugagga gwe bayita omugagga avuga emmotoka nga baji measuringa ku size ye omusajja no omugagga n'afiiramu haliya ina airbag emu endala ya switching off. You get it? Katonda akuwa sente akola atya alinyisa obulamu bwo. Ngenda kumwogerako tajja kunyigira. Mutaasa Kafeero mulaba? Mutaasa Kafeero yalwala mu biseera bya covid. Amangu ddala ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamutwala e Nairobi. Allah n'amutaasa. Singa yeekubagiza biki ebyo singa mufu kye bayita omuloodi. Mugagga Katonda akwanguyiza obulamu. Katonda akuwa sente asitula obulamu bwo. Omugagga ayina ebbalaza atagendamu. Olefe byatagenda. Yes. Nga ne waba waguddewo mutawaana buli muntu akimanyi omuloodi tayinza genda yeeyo. Kye bayita omugagga yakolamu. Omugagga tagula tiketi ya nnyonyi. Abayambi be bamubulya saamekazi agenda okulinnya agenda kutula mu kifo ki. Neno sanga omugagga alikabalagala alamuza nyama meat omuloodi omukinjaji bwatabuka n'avaayo ne jambia n'akuyisamu ejambia. You get it? Katonda atuwa sente zikyusa obulamu bwaffe. Nenze ntunulira abantu Katonda bawadde wano sente ziringa ng'ebibbo ebikutiya naye ng'obulamu bwe balimu nga dream ye Land Cruiser. Gende Dubai gende katolabe ebyo birandi cruiser byammwe babitambulizaamu muddo gwandiga na mbuzi. You get it? Bano zebavuga wano. Yes. Bali wano baga tulinze bya PRU. Bamita Abdu Muzibu ali ku TikTok agai tulinze bya PRU. PRU yabadde ki? Kile kifumba kitokota. Aha. Tutumalize ku nsonga eyo Katonda nyamwaniga dashika kule kigangazi hizo 5 nya. Kakati ekisinga okuntawanya ebintu betwali wadde tuwa nnyo obudde ate situbiwaki budde kankubuli ensingi bwe beneefa etandikira mu maka Churchill yagamba ati timumpe family ennungi mbawe eggwanga eddungi kiva waka mwe abakyala abampuliriza mwe aba TikTok mutememu kano mwe abakyala abampuliriza omuggo omusajja gwayinza okukuba ku nsi kuno kwe kugaana okukola omusajja n'agamba omukyala tojja kukola ate omusajja ne bwakulimba bunja kusasuliranga awaka ekyo kikyamu nnyo mu kukola kuno tufunamu networks tufunamu emikwano egijjo tuyamba maaso eyo nze manyi si mukwano gwange so omusi babiri si basatu abaafa nga bali kibakkiriza bakazi baabwe kola omukazi nga tayina watandikira ali clueless nga kiringa nga bona okwata nga kirabona okwata ekyennyanja n'okiteeka wansi w'omuti ekyennyanja kiyinza okulinnya omuti no naye bw'okwata enkima n'ogiteeka wansi w'omuti oba tonna bakugita nga haafu emaze ogulinnya so mwe abakazi mwenna omusajja ne bw'aba akwagala atya beerako akantu k'okola akaleeta akasente kino nkibagamba babajooga kubanga toyina sente ekirala enargument gye mpulira mbu omukazi wange ali waka takola talina kuba na stake mu bintu byange rubbish bw'oba ogamba nti mukazi wo talina mulimu asiiba waka lekawo maidi musasulenga omusaala okitege but at the end of the day omukyalo olina okwekolera n'obaamu n'akasente ko mami we buli lwakkubira oba baganda bo nga balina financial challenges kitegeeza ogenda kuba bbaawo akaki akaama naye bw'oba weekolera obeeramu n'akaki n'akasente ffe ddadi waffe yali yeekolera nga ne bamaama baffe bonna bali waka naye nga bonna bakeera okukola ng'ate olw'amataka ge yayina nga buli omu alina n'ekitundu kye yamuwa nga sente zajjamu mami ziba kiki ziba zize era mami nga tabulwa sente mu kikondoolo wano kati kungu ne bwe nkubira mami essaawa zino nti mami ndi stak mpereza akakadde ka sente ngamba mpayo eddakiika 3 n'agenda ku mobile money ne bakakola ki ne bakasindika so message eri emu mubeeremu akasente mu abakyala kino nkibagamba bawo oyo n'amala afatudde bano balamu bo badde otwalanga mikwano jjo bajja kukyuka kubanga bonna baagala bya bugagga bwani bwa bbaawo waliwo mulamu bwo anawulira nga bbaawo afudde n'adduka okujja waka n'amalira mu bisenge akebera ebyapa bikola ki webiri ontegera ndowooza ekyo timukizanyiramu kubanga I have friends abakunyumiza ne weewuunya kye bali mu kuyitamu abo balamu bo bakwagala kubanga bbaawo akyakola ki akyaliwo wepakasize ate ne bwoba wakoma mu P7 minimo abantu abali mu kikuba abali mu Sauliyaka abali nakasiro mu katale balina PhD
neno osanga omwana omuwala eyasoma Makerere eyasoma Kyambogo eyasoma Nkumba eyasoma UCU eyasoma Victoria University nomala okusoma diguri nokkiriza okutuula wakanga tokola kitawoba yakuwerera ki that's the question. Mwabazadde mwenna abampuliriza oba mwagala abaana bamwe baleke kukola lwaki mubaweerera bakole babayambe kambuuze ekibuuzo marriage ogenda okusindika omwana olina okuba nga olina PhD n'omukazi atasoma na piwa nasobola okufuna olubuto n'alusindika so tuweerera abaana baffe babeere financially independent ate omukazi okubeera financially independent tekitegeeza mbw agenda ku disrespectinga bbaawe that's a lie. Bakyala bangi abalina sente nga respectinga ki baawe ekyo nkimaliriza eyo si muka Uganda kati na mu PLU bwe tuva mu PLU tugende focus of abavandimu okay obale nnyo egro babogeko aba Ugarol bakwasimanyi lwakisira bisebe byakulya isoko ne byo bali babiridde danga sina abali ku radio phone TikTok Ugarol ino batuletedde ngenda kubera nga ndia Ugarol bali wano ko Cabaret Shoppers Ntinda genda bakuwe ku byokunywa ne byokulya kachayi katusedda Ugarol Uganda akati ogenda obekwate baberenga ba obulamu butambulira ddala bulungi nnyo era baleese ebyokunywa wano n'ebyokulya biyitirivu nnyo bali Cabaret Shoppers Ntinda batuwadde kacapata akawoomu wano mwabali ku TikTok oba oli Germany oba oli London oba oli Switzerland oba oli US pakasa oberemu n'akasente waliwo ngamba nti njogere mu luzungu unfortunately my audience in Uganda 95% of our audience speaks and listens in Uganda you get it so mbabulira oba oli South Africa oba oli Qatar oba oli Dubai beeramu n'akaki n'akasente abasajja bajooga abakazi abaavu kino kankibagambe kino nkyogera nnyo omukazi ayina kalawumuke nga kali mu linnya lye asinga omukazi avuga Range Rover oba G-Wagon ngeri mu manya ga bbaawe moloka ya bbeeyi naye siiyo kano kalawumu katono naye kake Abaganda si balina olugero gamba nti kange kasinga kyaffe kange ate Obote yagamba you rather be a king in hell than a servant in heaven mukiwulire Dr. Milton Obote former President of the Republic of Uganda yagamba you rather be a king in hell than a servant in heaven akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ntandike nakukwatibwa ku nnaku ki ebbanga lyonna muze mutuga General Muhoozi President wa Uganda addako abamu badde basuubira nti wa 2026 akola ki jajja 2026 yalangiriridde abantu babakwatiddwako ddennaku bagamba bambi kati bagashumba baddawa waliwo mukwano gwange ali ku TikTok angambye Adrian Gashumba kozesa Facebook kubanga TikTok enywa nnyo data nzikiziganya naawe unfortunately President Yoweri Museveni yajjako Facebook okufuna Facebook inogenda via VPN gwe bala mu Barugahare Minister w'abavubuka oli mu cabinet today bannange ensonga eno lwaki mugibuli ya President Facebook neddako okitegeera kubanga abaana bonna bali ku Facebook kati bali ku Twitter bali ku TikTok kitegeeza talina kye yasiba Minister wa ICT yani bali omunsi Chris bali omunsi yeah buuza biwadde obuuza ebirala abantu babakwaddako ddennaku bani President ya brother Mwami Muhoozi yagaye mugende mu NRM era muwagire Mwami Museveni gwomu kwabo binasize nange okulumirirwa because wavayoda noga nti Mwami Museveni ono siyo oli gwe wali oyagala wakinana mu mukaaga kajja basindise confusion okay kakati ekisooka nze natandika okuwagira official General MK 2022 ndowooza nsuubira ngampagira Muhoozi Kainerugaba owulira njala mumpulirize kange kasinga kyaffe you rather be a king in hell than a servant in heaven netutandika timu Simba nga be bantu nganze aba believing ati General MK aina all the qualifications of leading this country netutandika timu Simba netutambula eggwanga pitwali tusobola
Baramu Barugahara, now minister, Nankuba Akama, Nanga Mr. Gashumba. We can perform better, singa tufuko omu. Nemubuza, what do you mean? Nangamba tutandike ekintu majinge team Simba, tukole ekyo kibayita MK Army. Netukola MK Army. MK Army netutambula Uganda yonna, twakola ebintu bingi, netuteekawo okulonda n'ebirala. Kati nga waliwo MK Army ne team chairman, group zaali bbiri ezalina amaanyi, yali MK Army ne team chairman. Kati waliwo omujega ali mu kunyigula kuba njogedde ekyo. Tewalina bantu wemanyi, tewalina bantu okujjako okwepanka n'okutambula nti olowoozanga Katonda. Toyina bantu bakukyawa tebakwagala. Wetegedde waliwo kiso obubi. Twali e Kabaale nga boogera forces eziriwo, team chairman abantu bakuba olukwe. MK Army endulu nevuga n'ab'ekigali bajuulira. Yebo yayita timu ye teri n'omu yayimuka. You get it? Ontegerano yetegedde sijja mu mentioninga. Mwogere. Sijja. Entalo kati nzireducinga ku menu yange nzireducinga entalo. Okay. Nzireducinga. Lwakuba simutegedde nti ondesema. Abali mu Piero yuba mumanyi. Mumanyi befuula bakisalo bamanyi bajjayo enjuba ku gundi. Kakati in his wisdom General MK n'akirabanga waliyo MK Army, waliwo MK Army ne team chairman. Team chairman ye yakulemberwa Toyota Nuwagira. Era Toyota oba omwagala oba tomwagala ye yareyinga foundation ya brand ya General MK ng'ategese omukolo gw'erugogo. Omanyi banna Uganda tebagala kwogera mazima. It was Toyota Nuwagira Michael eyategeka omukolo gwawa gwerugogo n'emikwano gye. Kati in his wisdom General MK n'agamba tumajinge tukole ekyo kyebayita MK movement. Ne tukibeeramu for some time ne tambula eggwangeera. Then in his wisdom n'agamba tutandike ekyo kyebayita Patriotic League of Uganda. Owulira? Naye nga nze mu mutima gwange nkyali muyeekera wa MK Army. Mulwanyi. Nga Museveni wagamba wa NRA. Ontegeera. Ali mulwanyi. Kubanga ffe twalina gaali, MK Army yalina gaali. Twalina sino truck. Muve kuzina egaali zempuliranga. MK Army weeyita. N'ekiwuka ekiri mu ttaka kigiwulira. We love the General MK. Mujugumiza. Allah. Twagenda ekapuchola kitwakola ekapuchola tekibangawo. Bamujahidini abantu abagala MK nga jenko. Nze sikirabanga obwagazi bwe bamulaga. And we still love him and we support him paka. Kakati nze akugamba gendo nyononize ekigambo standby generator kyavaawo. Gendo kinoonyereze. Nze nyina brands nyingi ze nyina mu mukono. Nze ngakutudde maaso. Ffe nga tugamba MK ye standby generator. Nga tubagamba situmanyi di. Kungu ndayiranga ntya Allah one. Nteekawo omukono gwange guno njagala ondeetere eddoboozi nga Gashumba nti MK agenda kujja mu 2026. Lireete sikulyangako ngamba gamba MK is our next president. Enkofiira ezo zonna ze mulabako nti MK is our next president, it's me. Ezo t-shirt zonna ze mulaba ze nazibrandinga va kuza team chairman. Mutegera ndoza. Lwakuba waliwo abantu abagala okwefuula mbu be bakoledde nnyo MK. Era ffe tubadde twapulinga baka singa okyegendereza. So stand by generator. MK is our next president. That has been me. Nakugamba mutaka bwalwa ku kyalo asobola okumanya nti enkuba egenda kutonya, nti akaleka sitakavaawo enkuba begenda kutonya. Signs zizo nazibadde ziraga nti number 1 wakola ki? Komawo. Okitegeera. Nga kizibu nnyo MK kujja mu 2026. Nabagamba omanyi Bannayuganda bo boyagala bakwagale balimbe. Babulira amazima bajja kuvuma, but after some time bajjaga musajja tukola ki? Yatugamba. Olira? Nakugamba nti signs zonna ziri very clear. It was last week.
kati 2026 sawa lwanya akola ki abda akoma wekira mwenna abawagizi be mukinja na mukimanye General MK is a serving military officer, a foster general. He can only be retired from the military by the commander-in-chief, who is President Yoweri Museveni. Nga tanaba mulitayalinga maje tayinza kujjayo ki mpapula. Era boleta amalobozi wali nabagamba last time wano nti tusabe Saabalwanyi tumwegayirire alitayalinge empologoma yaffe ejje empapula. Abyogere wano. Nze sina kye nayogera kye mutagenda kulaba. Buze ekirala kyo nkimaze. Ekirala mwenna nze sifunangako masimu gage nafunye weekend. Abantu gabaga Allah bwagizi ba Piero yu. Ekirala nze ngenda myaka 5. Okiwulira? Nakula tugamba Yesu agenda kujja ne kakati nkyalinda Yesu. Oba nkyalinda Yesu gwe sirabangako ate muke gwenda bako. Nja kumulinda. Nkiddemu nakulaba nga Yesu akomawo. Kitange nafa nga Yesu takomyewo. Bajjajjange ne bafa nange nkuze Yesu taddanga. Oba nsobola okulinda Yesu nti adda gwe sirabangako ate muke gwenda bako. Nja kumulinda era nja musupporting. Ati musigadde wolo. Tubaddewa. Yabage mugende mu NRM. Tubaddewa. Nze ndagawo office wembadde ntuula wali ku kitebe ndagawo ti eno ye office yo. Nze office yange eri mu industry. Kyembuuza. Ndimuzaako kimu abambadde bamuwagira. Ye abawadde amagezi muwagire mwami Museveni. Ani. Tokusubira okujja. Awo tudisagwinga. Terms and conditions. Ku Radio 4 na Radio 7. Sikulide bulungi. Terms and conditions. Teri anjawula ne muke. Ebyo byonna bi PRU. Ebyo byajja buzi. Papa waffe bamuyita MK. Otegeera? Ndagayo nga nyambadde t-shirt ya PRU. Njindage. Oli omu ku bakulembera PRU. Yes, nendaga nga nyambadde. Temusoma lines. Sejjukira kulaba ng'ojambadde. Zimpagira muwozi Kayini Lugaba. Ng'omuntu. Anti yasonze. Bwasonga ate ffe tuli mu magye. Nze Kashumba tebantuweera order. Siri mu police kyovola sayingira magye siri mu police. Owa magye owa police gwe bagali nnya lole gende mu bendera agirinnya. Okitegeera. Ojasigala ku yeye that is all. Okitegeera. Mwana nkuba akama ngo Oluganda nangamba muganda wangi kino kye nkusaba tukole. Oyinza okukirowooza. Ontegeera ndowooza. Terms and conditions. Okitegeera ndowooza. But for now it is him and that is it. Nze mpagire muke. Nakebedde mu wardrobe yange branding materials enyine z'emuke sibalina kumanya. Enkofiira, amatishati. Omwana atukolera graphics yankubidde gwe nanga Mr. Gashumba. Bino ebintu twabikola did. My God. Bitwa branding. It was not easy okubrandinga General MK. Waliwo omusajja sijja kukyogera yaŋŋamba nti Gashumba watutta nti kiki. Watuguze ekintu kitwali tutasuubira nti omuntu ayinza okigula. Kiki nti MK. Ffe twatandika okuwagira MK ng'abantu bakutunda batya n'okutya. Surprising Katonda n'amuteekako amafuta ensi n'emusiima. You get it? Did this come? Lidako family yange yatuuka n'okuntuuza ti kino kikyolimu. Nti kiki mutegeeza. Ng'omuliro mungi. Ne mugamba ekisooka muzanyise ekintu kyonna njagala smooth transition of power. Ekyokubiri kye yakola ekyayongera omunnyangaza ennyo kwe Kristo walinga enkolagana ya Rwanda ne Uganda. Abantu baffe abakijjanyizibwanga ne babasiba ne babakola ki ne babakuba emigo Katumba avuke bayita kasika simwe owulira ndooza ke kakirimu. Omanyi nti Uganda ne Rwanda katazirwane. Kati nze buli lwe nninye ngende Rwanda ngamba weebale MK. Buli bannansi ya Rwanda bajja mu Uganda ne bazaaki MK. Did this come as a surprise? Wakyewuunyiza? Wiiki ewedde ku Twitter nateekayo ki? Babulira abantu. Kyewawandiika ku Twitter? Ekiriwa wandiika bingi. Wawandiika bingi. Mirundi agambanga atya ti maya anzaala amagulu. Okiwulira? Wateekayo ki? Genda ku Twitter handle yange okebere. Kubanga kyemmanyi wateekayo ebintu bingi. Actually kuva na kiteekayo nayongedde ekintu kimwe eggulo nga nzija wano ku I think ku TV. Abagati ngenda kujja wano. Ku radio. Kebera. Okay, ndi wano ku Twitter handle yo. Wateekayo ng'ogamba
ni wano ndaba retweeting ebintu bingi njagala ekyo kyenyini ky'opositinze kebera kyengezaako okunoonya wano waliwo kyebateeka nti fact 100% oka video kali awo eyo fact mbeera ndi then waliwo ndaba kitunyuke bino nga bikadde ero naawe olabe kati wasuze na mama gundi rahma big announcement loading kakati waliwo 5 days ago wateekayo big announcement loading kuliko 500 comments kakati fe tuliwo obwana obukola Vaticano nakamula okutegeera kumbe wali okitegeddeko kubanga abantu badde bagamba ne bagashumba bakabanda babalamu baani executive ya PLU nabo babitegeredde ku Twitter eyo gisome 5 days ago mwami Gashumba yateeka ku X handle ye like big announcement loading no komao ninsirika abantu abalina obuyinza mu government eno temubamanyi n'abalina information what was the message Allah akbar mubadde mutanso tunda card sibyange bajja bana abayijege bajja bino byani bibino kandabe bamuyita mulindwa Ryan Chibedi agambye atya babadde batanso okutunda card before even registering a party ali ku TikTok obiwulidde Chibedi kati ekyo kibinyo bwe kiba kibaddewo kibinyo temusobola kugamba nti mulwanyisa buli ake ate nebera foundation y'ekibiina mugamba nti mulwanyisa buli ake obuli mwenale ne government ate mwe nga foundation kansubire si kituufu kirungi agambye nti bwe kiba nga kituufu babadde bakoze transfer obubbi kuveri ne budde eno kati tuwadde tugenda kubeera nanjawulo kina nuupu ali mwena sigala nga mukola ki as ekisinde bulijjo tukola ki mugenda kusigala nga mutambula ne ku lwokuna tulina events namubunyisa njiri kyolwo nakugambye from day one ffe tuwagira geno MK okitegeera nekirala some of us tuli mu kino ekintu olwokwagala eggwanga ate kiri kyeyatugambye mwami Gashomba tewali nti President Museveni oluvaako bw'ati anaamudda mu bigere tasobola kuba civilian alina kuba either mu poliisi oba munnamagye anti nakugambye ng'oyalaba na Uganda bakwagale balimbe kati gw'okirawo civilian okutaking over Yoweri Museveni but the law allows every Ugandan whether na Uganda yenna constitution ya 1996 tebajamendinga ajamendinga mu 26 2019 tebagiddamu baze bamendinga nze Gashumba ku myaka gye ndiko sikyali mu comedy reality so the truth is reality after mwami Museveni nga nyingira wano ng'oyogera mbuno reforms tebaagala majje kubeera mu bululu si bwe kiri maawa ayagala kuleeta gundi eyo onoobagobamu otya ng'olere bali mu kibuga baraks teziri mu Kampala za UPDF ne ku nguudo mbalaba kwe bali nze myaka gye ndiko sikyazanya kyova olaba sikyali mu relationship za kuzanya you get it kano mazima don't be fooled bw'oba owuliza radio 4 ne radio 7 ng'osuubira muhoozi kane Lugaba CDF nti ajja kuwa obuyinza nkusekeredde mwe abavubuka mugende mwepakasize mukole buli mulimu oguleeta akasente muhoozi abayamba n'ababuulira ate gano ge mazima amazima gennyini agawedde mu abaana abawala oba oli mu Uganda oba oli mu nsi ki beeramu n'akasente mu abaana abalenzi abali below the age of 35 mupakase mubeeremu n'akasente tewali MP ali kununula teri kansala alinunula bulamu bwo teri meya alinunula bulamu bwo gw'ojja okwenunula nga ggwe si munnabyabufuzi kati kankubuulire kino President Museveni taking over Masaka 1985 I think I was either in P5 or P6 ulira ne tutambuza ebigere okuva Villa Maria ogende Masaka okulaba Museveni nze gwe kusooka okulaba General Salim Saloyo nga musajja muwanvu ayina enviiri nga bolaba Bob Marley enviiri ze yayina n'okulaba lweje mwoyo mwaka ki 1985 kuli Recreation Square muhoozi we twabadde naye ne Museveni we yali awo
nziko kusobola Museveni yali yayambadde uniform ya majenga agifoldinze ngandi mwana twalutekako kigere mailo 14 olya muganda wange yoyo mulala kati ali mu police natugamba we are the future leaders of this country akulembeza bencha bayagama we are the future leaders nyingi datano acha tutwala achakala kata ulira ba agents be yajja nabo beri akategaya era abo nabakuba nakiriya mangu nagenda mu age ya mama najigunda kati ayingidde ya mama na yagikubye nafa ayingidde waffe kati agenda mu bana you get it wali taina jala goli akulimba mbojja kumujjawo kankuongere na kano 1986 President Museveni yagamba agenda kufuga paka 1990 bana Uganda sinte taina balunda 1990 yatuka naga munzikize nkole constitution 95 najikola olwajimaza naga bana Uganda nange munzikirize Uganda nange intestingike kulondebwa najja yempapula 96 na campaigningira President Yoweri Museveni mu Uganda kyasimanyi ngandi mwana muto ngamanyi genyina nga mvuga pichi off-road yezo owulira 96 akalwa kubuka jukira akechiveera nakawangula sirabanga bantu bayaniriza Museveni omanyi bebalangiri akalu President Museveni asangibwa ali ntebe mu State House nadde Kampala ekyali ekibuyawo ngoyinzo gamba ntino Papa Francis ajja abantu obungi ebiseera byo ngatambulira mu jiwagone ya white 96 1998 nagamba nti ne bwatali wangudde kalulu tiyalire de kwaninga over buyinza 1999 amama gundi Dr. Kiza Besigye nagamba Kategaya nagamba amama Mbabazi amanya mushega nti Yoweri Museveni tagenda kukoma 2001 acha continuing ne bamugamba don't insult us. You think President Museveni can amend the constitution of Uganda? Bili mukaga ni yachusa constitution. Bili etano. Nagamba mama Mbabazi tandika okutegeka 2011 2016 sidda. Owulira 2011 bwe yatuuka nagamba oba yamugamba ki tegeka 2016 amama nalenga infrastructure nti agenda kutekinga over Yoweri Museveni 2016 2013 2014 Museveni naliawo the entire infrastructure ya mama Mbabazi 2016 tiyajja yempapula ajjayo ani yachusa age limit 2017 mwa Museveni era babaka parliament kitafe yatugamba nemu obusiru mwayonka buyonke bwe yatabukanga omuntu animbye emirundi 20 mbeera mukakafu ki ku mulundi ogwabiri mu ogumu tajja kulimba otegera ndoza nze kisoka Museveni namwesonyiwa Museveni yali ansudde eddalu olw'okumwagala ennyo namwagala nnyo muwulira yali ansudde eddalu 2016 twamuwangula hands down nze nengula ne suuti nga manyi tugenda kulayira twalayira akyafuga ekirani eggwanga lino Electoral Commission, it's the military. So mao byaganda ayagala jijja mu byakulonda akota kota mugamu bwo mpuliza ku radio 4 ne radio 7 ne ku TikTok abayu system nyigira omuntu yenna asuubira nti akalulu ojja genda okuba akalulu kajje Yoweri Museveni gwo busiru bwo buzaale. Well, Mami Kashumbali wanatugoberera ko X bawansi bigambo nagambi I will never forgive General Muhoozi. I am really heartbroken to hear that the brighter future of Uganda was relying on him. I have noticed to do with this country where thieves are given platform to steal more. Ndabiye bamwita Bevan Killian. Onagamba MK has disappointed many Ugandans, so corruption is going to increase up to 95%. Many ministers and government officials are celebrating after the denial of MK to contest in 2026 election. Tulabiye abantu mbaliseeyo bambi nze kyenera likiriddemu nekyo mulina okumanya nti MK is a standby generator eneza n'okutokota nga 2026 tenaba kutuuka. Don't rule it out. It's one okutokota a month or a year after 2026. Don't take it lightly. Fabawagira MK stuli mu comedy. Nusika dingo. Stuli mu comedy. Kino nchibagamba. Tuva twa coming up n'ekigambo standby generator. Olira. Na ye my biggest fear. Singa MK tafunye buyinza.
gano gakondo agabbe eggwanga n'enjuba gajja kugibba. Say that again? Gano gakondo agabbye eggwanga lino n'enjuba gajja kugibba. Actually I know it from a reliable source. Mu weekend agakondo gakoze ne party okucelebratinga. Abantu batya muhozo oyo gwe mulaba. Mujeromozi yakakiddwa. Okakibwa kutya? Okola announcement eno. No. Chemanyi, what I know from a reliable source, waddewo confusion between PLU ne NRM. Nga abantu abamu kiba confusinga. Okitegeera. So Saabalwanyi nga abaleebi obufuzi nga tasobola kukkiriza confusion eyo genda maaso. Mujjukire mwenna abaana abato abatuuliriza. President Museveni oba NRM esi ye yajjako oboti. Yali General Tito Okello Lutwa. Yes. So President Museveni tasobola kukkiriza kavuyo konna muki mu kibiina kye. N'ekirala waliwo ne other intelligence sources ezitulaga nti abantu abamu badde bagala kifuula kyakufuniramu. Okitegeera. So okustopinga early kiri very 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 painful, but I think it was the right decision singa Yoweri Museveni akomo 2026. Ontegeera. Kavuyo kabaddewo tujje tiketi ya PLU NRM bwabanga Yoweri Museveni ajja mu 2026. Trust me, I think it was the right decision taking iwa nga bukyali kubanga emiranga gibadde gigenda kuvuga. Okay. Yes. Kankubulire nze mbaddewo wano Besigye yabagamba kubanga yakitestingako n'akiraba. Kyagu n'agamba mbw'ogamba otya mu Uganda tewaliyo democracy nga wakayimirawo emirundi 3-4. Ti democracy ekola ekolera kwero si ku bakansala, ku babaka, ku bammeeya weekoma ne kweri Entebbe. Yo kimanyi atanse campaigns president kati alumba Eastern Uganda. Laba atambula. Atandise ndoza leero agenda mu East. Owulira? Yatandise. Olita kulimba. Olikinga bwana akugamba mbosobola okukwata ku njuba. Tekisoboka. Kyawoni bwana gamba mukungu osobola okufuuka paapa. Tekisoboka. It's impossible. Nze abagamba mbimanyi. Kuba bano abantu bonna nze mbeera nabo. Manyi bwe balowooza. Owulira? Boba Kyagulanyi bamwagaza kimu kuteekawo purported opposition. Gwagamba mw'onojjako abaakwata obuyinza n'emmundu nga bakuba kati ya gaasi omala wiiki namba olisiivinga nkoko waka na mbuzi mbokukulisa okufa kuliko obusajja nga kakanisita kapapajjo kati yagenze Bungereza bajjeno sali musale bamugisha muntu bayina ebipapajjo by'amasasi mu mibiri gyabwe. Okitegeera? President Kagame yagamba yamala emyaka 25 nga takimanyi nti oba enkya bunaakya. Kagame n'akugamba yamala emyaka 4 ng'asula mu kinyanga mmese mu lutalo lw'Rwanda olwa RPF ng'asula mu ndaaki. Okitegeera? Kati ng'ogamba ogenda gamba people power ati mugamba wa power nakasero yiyo State House. Museveni alina yamalako wiiki n'amanga taliwa ne tugamba bannange omukisa gulabise mulumbe ki State House. Don't be fooled. Gwalima muwogo mulime, alima lumonde mulime, avuga boda oberemo n'akasente wewerera abaana. Ate na kino kanki wagambe. I have a feeling President Museveni agenda kufanga ine emyaka 13. Akitegedde otya? Kati ali ku kinana. Waliwo jjajja sengawe yafa. N'agamba sengawe afudde ine emyaka 14. Ti at least bw'ogenda mu 10 awo 13 14 kiri okay. Museveni agenda kufanga ine emyaka 13 kati ayina 8 akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Emyaka 23. Kakati gwe ng'okyalwana naye ku kaboda ko. Kino nkibagamba okujjako nga mu kalulu akajja olina political office yo scheming genda mu kalulu. Bw'oba tolina political office yo scheming omukozi alina okuba nga ayogera Oluganda ng'ayogera Olunyarwanda ng'ayogera n'Oluzungu.
Luganda, Lunyarwanda and English. Kubanga abantu abasinga betufune waffe abayina ebizibu bamiddwa passports, bamiddwa national IDs, boogera Luganda, Lunyarwanda na Luzungu. Okay, mwagala mu office. Mu office. Okay. I know no chiyasoma sikikulu. Na I know kubanga ategeera what Council for Abandonment stands for. Okay. Era kube namba eno 708 500 444. All right. 708 500 444. Oba osobola okuba eriendala 704 555 555. Malirizanga mbagamba bwenti kati ko bidi mu migashumba kagwayo kati no radio ya sebo situli ku obulango abatu wa business budde bwawe tuli ku UBC tuli ku NBS no radio yaffe yabazukulu bani makabareka ne lwabugiri mwebale nnyo tuwuliriza tusinkane next week on Monday tusinkane ku Monday week ejani inshallah next week entugeja kubedda mu kusawa sarezo kumacha